Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa LN256 mugende maaso n'ogyegattako. Olunaku lero nyegadde tulabe enfumba gy'ofumbamu ebinyeebwa n'ofumbiramu ennyama. Waliwo omugoberezi waffe yaŋŋambye tayagala nnyo okulya ebinyeebwa nga mulimu ennyama nti wabifumbako naye ennyama yasigala mbisi, ng'oyagala okumanya enfumba gy'osobola obbifumbamu bibeere birungi. Kati tufune ennyama, tutandike. Funa ennyama ogisaleesale, giteeke mu kaseffuliya, teekamu amazzi nga bw'olaba. Olumala ogiteeke ku kyoto, tugenda kusaamu ebyo ebirungo by'olina okusaamu. Teekamu obutungulu, galiki n'entangawuuzi, bisuule mu nnyama yaffe eyo, giteeke ku kyoto etokote. Oteekemu ne ku munnyo nga bw'olaba. Bw'omala teeka ku kyoto, nze nda kuteeka ku ssigiri. Ewaŋŋambye nti oyagala nnyo ennyama y'omu binyeebwa naye wagifumbako n'esigala nga mbisi era nti walya mu binyeebwa byokka. Kati tunula, ogenda kufuna ekyo ekirungi ekituufu okikole, kigenda kubeera nga kikwanguyira. Kati bw'omala kuteeka ennyama ku ssigiri, kati funa essigiri endala, teekamu ebinyeebwa nga bw'olaba mu kaseffuliya kaffe k'otadde ku ssigiri oba ku kyoto. Obiraba ebinyeebwa tufunyeeyo bya 1500 kakoota. Nyagadde ndaga omuntu nga mulinga babiri oba omu oba basatu. Teekamu ebinyeebwa obeere ng'obikyusakyusa. Bw'omala teekamu galiki, ntangawuuzi wamu n'obutungulu nga bw'olaba. Osigale ng'obitabulamu obitabulamu. Omuliro gulina kubeera mutono omuliro nga bw'olaba, ng'ofumba mu nfumba bw'etyo, ng'ofumba ebinyeebwa ebyo oyagala kubifumba bw'otyo nga bwe mbifumba. Kati bw'omala teekamu ennyaanya, teekemu green pepper wamu ne kaloti nga bw'olabye, era sigala ng'obikyusa. Enfumba eyo ey'ebinyeebwa nnungi nnyo. Bw'omala teekamu ku munnyo. Eyo kwe ggamba obunyeebwa ne buba butono osobola obbufumba bw'otyo. Oteekemu ne ku kalweyiko. Ebinyeebwa ne biba nga bya muntu omu, obifumba bulungi nnyo bw'otyo, n'oteekamu n'eyo ennyama gy'oyagala okuteekamu. Kati bw'omala teekamu otuzzi nga bw'okyusa. Teekamu otuzzi tonotono nga bw'obitabulamu, tonotono nga bw'otabulamu paka we bijja okweta. Bikole bulungi otuzzi, amazzi obeere osigale ng'otabulamu. Teekamu otuzzi nga bw'otabulamu. Ndowooza obiraba bigenda byeta. Osobola okufumba bulungi nnyo ebinyeebwa nga muli abantu babiri oba ng'oli muntu omu, n'ofumbiramu ennyama bulungi nnyo n'ebeera ebinyeebwa ebiwoomu. Kati bitandise okutokota. Jjukira ennyama yaffe twagitaddeko etokota ku kyoto oba ku ssigiri endala. Kati nga bw'olaba ebinyeebwa bitandika okutokota, toolako omuliro ku ssigiri, kusigaleko omuliro mutono. Oteekeko ebinyeebwa ebyo bibeeremu, n'oluvannyuma oyiweemu ennyama yaffe. Ogiraba? Oluvannyuma giyiweemu mu binyeebwa ebyo. Naye ennyama eno ogenda ogiyiwa mu binyeebwa ebyo eteekeddwa okubeera ng'egonze era ogezaako n'ogikebera. Giyiwe mu binyeebwa ng'ennyama eyo egonze oba tugambe ng'eyidde. Okitegeera? Kati bw'omala okuteekamu ennyama yaffe gye tumaze okutokosaako, beera ng'obitabulamu. Bw'omala bibikkeko. Kati bw'omala obibikkako bw'otyo nga bw'olaba, genda ku mirimo gyo. Bigenda kutokota mpola mpola, byekoleka cream nga bw'olaba. Kwegamba omuliro teekako omuliro nga mutono nnyo nno. Ebinyeebwa byo birekeko bibeere nga biboobera. Kati bibyo biyidde bulungi nnyo. Ebifi byaffe mwebiri ebyennyama biibyo. Gwe abadde agamba nti oyagala nnyo okufumba ebinyeebwa by'ennyama, nti obyagala nnyo, biibyo osobola obbifumba bulungi nnyo. Njagadde nkulage nti obifumbira ddala n'ofumbayo by'abantu babiri oba muntu omu ng'oli muwuulu oba omwami n'omukyala. Obifumba bulungi ne mubirya ne bibawoomera. Kati biibyo biwedde. Ekinyeebwa kirungi nnyo, kiwoomu, kiwoomera ddala ekinyeebwa ng'ofumbiddemu ennyama. Bwe kityo bwe kifaanana, kyangu nnyo, ojja kisobola. Bwe kityo bwe kiri. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa LN256. Mugende mu maaso n'ogyegattako, mubeere bulungi, mweraba.